kulugwange wano mpase bulungi ogamba otya munange olunaku olwaleero oli mugezaako kukola ki? si kugezaako ndi mu kugaba abaana bano abasoma abagenda okutula ebigezo bya p.7 aba PLE primary living exam. Mulimu ababeera nga bambi tebalina busobozi kuba na seeti peni pencils kyonna naye kati ngaffe abafangoni abatiimu geni active army bwoba olinayo kyolinayo ekyenjawulo osobola okuba nga okola ki ogabako oddizaako ku bantu bo. Mbeera mu kisenyi eno mu kisenyi abantu be tubeeramu abamu tebeesobola naye tukolayo ku busobozi bwe tuba tusobodde okukola okulaba nga nabo basobola okukola ki okubeera nga beetuusibwako ebyetaago kyetukusinziranga bwe tuli. Omutima guno ogugaba ebintu ogujjawa ze ssente zivaawa Chief Meddy? Omutima guno ngulina kuva dda. Omutima guno kuva dda ngulina era njagala nnyo okugaba. Sigamba nti oba ssente zivaawo oba zivaawa wabula tulina teams ez'enjawulo ezitukwatirako nti bw'ogamba nti ŋŋenda kukola kino bakwanguyiza. Tiimu geni enkwasizaako active army fangone forest nenkwatizaako nange kennyini nnyimba ndi muyimbi so akatono kenfunayo kenkola ki kenziriza ku bantu. Okay, nga tumaliriza abalabi baffe babukedde baagala kumanya abantu oluyimba kyolwakugulira abantu ne babeera nga bakumanya otuwemu akapera. Wamma baana bange luyimba kino omusinga okumanya soke ndabe nyenyeza mupumpumto bwe tugamba nti kisundasunda kitiribiyita manya dina deeti tuba ku mwala fangoni eno kuba kubamba. Kati awo oluyimba olwo lwanzigulirawo nnyo kyova olaba ndwagala nnyo era lwaleeta ebirungi bingi nga n'egyembeera bano baganyulwamu mpola mpola. Amannya go erinnya tulina amannya ono omuyita otya? Chief Meddy neighbor wo kiki? Neighbor kayimba kikosinga omumanya ka Chief Meddy? Yimba mutulire. Tweyanguze onayinza palija mpadde ebitono okukuluma nti banayo mpadde butono ndaba engeri gyenkwamu seeti ebbiri oyo libula mukwato mugambe wetuli bana byengaba temubyagala twagala bakulimba bano balaba bali eno ompitirize eno genda eno waba wayadde eno libula omukutu mujja mufubulemu agenda kufuna nyina bingi biweddeyo wama p7 oba piiki unatuwa nange Chief Meddy nyinayo owa p7 naye taliiwo. Owa p7 naye taliiwo? Ataliiwo otagwirwa muti peso. Yabayo ani oyo ali oyitawo wano Chief Meddy guno guli wakumeka nga okola ekintu bwe kiti? Ekintu kino nkikola buli omwaka nkikolamu emirundi 3. Mu January awo nga abaana baddayo ku ssomero ngaba ebitabo peni ne pencils ngaba ne baziyita zinesi pads abaana b'amasomero abamu abasoma. Then mu second term era nayo nenkikola ne mu third term nenkikola nga ngaba bugabi bino abantu nga batuula ebibuuzo. Waba primary bokka aba secondary tobawa?
abasekendule nabo nja kubawa essimu zaabwe zibeereko bakyajinga amasimu gabeere nga gajjudde mpa sente ibula mugamba sirukino ibula agenda omukinga Shabiki rero njagala ekifaananyi. Another nafuna pencil. Bana bange bino ndoza mbyesigalize. Aliwo. Cameraman yafunye. Njije batya anti mwana kyoba ofunyewo kyonna osobola okuddizanga ku baki ku bantu. Kati nze mbeera mu music naye okuddiza ku bantu kuba mwoyo. Sirinzeka nine team generations nga bwe mukiraba Fangone Forest Siru team active army teams nyingi nnyo kubanga tusobola okuddiza ku bantu. Tubadde tuwa ku bantu abaana bana batasobola kusoma nga tebalina bikolaki bikozesebwa. Tubagabidde okuva mu first term, second term ne third term. Third term kyetugabye kyebayita okubeera nga omwana asobola okukola ebibuuzo ng'alina buli ekimukakatako okukola ebibuuzo. Mubaddemu set, pen, ebitabo. Ebitabo tebibaddemu. Mubaddemu set, pen ne pencil. Kubanga abaana bagenda tutwala ebibuuzo bya p.7 tubaagaliza okutuula obulungi. Mukama abakuume mwebale nnyo mwebale ddala. Bampita Chief Meddy mbeera mu Kisenyi Sitabiku Kazibe Nsiri. Man tubeeremu bammeni tubeeremu liri ya puzzle aka liri puzzle nkuwadde ennaku 6 n'essaawa 6 okubeera nga omusango ogujjeyo gwe wawaabye omwana yakolako make-up wali oyagala faanana kanyonyi yakakufaananya kati omuvunaana ki omusango gujjeeyo bw'otagujjaayo ennaku 6 n'essaawa 6 Oyogera ngani? nze Chief Meddy atatya bikuka zibe nsiri jjayo omusango Yogera tugende tutandike? Oli wapi? Kazi p.7 tuwa wachi mashi. I wish you success in your PLE exams. Very good, very what? Very good. Paenda kupenya muwe peni zenga 3. Njagala okabireko n'abalala. Nkuweerereko n'akasaanikiza. Welcome. Pencils, baba. Joyce. Ukwepa. Dawale bali. Niyanziza. Dawano. Wish you success in your exams. Genda okole ebibuuzo. Speech. Gwe tolina pitch. Wish you success. Fuck pen. Pen is with the one. I'm here a candidate. Kale mama. A very mature candidate. A very mature candidate. Here. So kukulu beba watebavaayo musoke muveeyoko. Nze ogwaffe tugukoze ngaffe abafangoni abatiimu jeni gwaffe tugukoze twagala musome bannange saagala mubeere ngange muyayike. What is science? And non-living things. Hey, what are living things? Living things are things that have what? Life. In which class are you? P7. What caused the Second World War in 1942? That is
What caused the Second World War in 1942? Tekiriyo. Who is called Academic Chief. Mariangoma? Chief, kati ogende katimirirawo nyenyini. Tugende. Dinamu.